buli akola obulungi asasulwa kyokka ate n'amazima geekweka galuwaayo naye tegabula. Kakati nno Masaka kitokota si kisaanikire. Ampuliriza muganda wange ekiri Masaka kitokota si kisaanikire. Abed Bwanika eyeeyita Omugalatiya bimwononekedde kyokka nga ne Mathias Mpuuga bonna bali mu katu. Wabula nga sinabakubera nga nkutwaleyo mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero abasibe baleeteddwa mu kkooti aba National Unity Platform abaasibwa kakati bano nga bammibwa beyiro emyaka tukwata mu 3 wabula n'olwaleero beyiro bagibammye kyokka ng'ekibadde ku kkooti kyennyamiza kikabya kanti kumuliseku katono nnyo nkubuulira ensasagge egudde Masaka Mathias Mpuuga Abed Bwanika twa akagabo ebyabwe ezaabwe bavuunike kino kiwedde. Tugenda kukkiriza kumwegayirira tusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu kakyakulanye n'okumuwagira kye kitusibisizza mu makomera bwe kibanga tugenda kufanga tufiirira ensi yaffe ekyo tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetulina kye twamusobya twagala tuyimbule kkooti obujulizi bugibuze etandise kwagala tutemula naye ekijja kakijje tukyanywedde tujja kunywerera ku nsonga za Buganda. Waliku TV nange Master emabega w'omusindalo tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa kungwe kale ng'olina ekizibu nakugamba dda nti ennamba gy'olabayo ku screen esembeyo 15 ye ya Haji Miti ekyo tokyerabiranga kikwate kikubeere mu mutwe ampuliriza Haji Miti bw'ofuna ekizibu mukoneko ne ku WhatsApp onajja kuba amala ensonga zo. Kakati wulira ebigambo bino mukwano gwange ate tugende mu maaso. Masaka onaku olwaleero we buzibidde nga bannayuganda abaasibirwa obwerere bano bammiddwa beyiro kyokka nga mu mbeera y'emu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono essaawa yonna ayolekedde okugenda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London wali eri mu kibuga ekimanyiddwa nga London kyokka ng'ono alinayo konsati era agenda kubeera nga mukwano gwange akoba bannayuganda omuziki ku Ssabannabulaaya omuziki abasangibwa eyo ng'ennaku z'omwezi 20 mu kibuga ekimanyiddwa nga Crystal Palace Stadium awo mu kisaawe ekyo wagenda okubeera. Kaakati nnono bw'avaayo ebigambo bimaze okubeera nga byetawula era nga biyitingana kikakasiddwa nti ono atandikira okutabaala Uganda yonna oba okugitalaaga okuddamu waliwo yakoma ng'amaze okubeera nga mukwano gwange agenda mu ggwanga erya Canada. Kaakati ono agenda kubeera nga asitula kye tuyita phase 2 okutalaaga n'okutabaala Uganda yonna. Ono addemu agulewo offices eza National Unity Platform n'okubeera nga azuukusa bannayuganda n'okubeera nga abakunga ng'abagamba ntutandika butandisi kano katandika butandisi. Kaakati ekyennaku ekyennyamiza meeting yatudde enkambwe meeting mu kutuula era ebyavuddemu byamaze dda okubeera nga biraga nti kakati okutambula Uganda yonna National Unity Platform tugenda kubeera nga tutandikira Masaka mu kibuga Masaka walire mu kisaawe ekyekasana oba sikasana mu recreation ya Masaka. Kati kubina ebisaawe bibiri wagenda okubeera ekisaawe ekimu ku byo we tugenda okubeera nga tutuukira kyokka kati no kimaze okubeera nga kikakasa nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abaana bamaze okubeera nga beteekateeka okwera enguudo n'okubeera nga bazimba ebiyitirirwa okwaniza President waabwe. Kakati ensonga lwaki tutandikidde Masaka twagala tulage bannayuganda kubanga ffe tukimanyi nti ono muhoozi gy'abadde era ono yasomba abantu ku bbaasi nga bawa ssente okubeera nga bajja waali wakuŋŋaanidde n'okubeera nga tulaga nti Masaka ekyali wamu naffe ne President waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati tulage bano abasajja ba Mathias Mpuuga ba Abed Bwanika Semanyaki na Twakagabo ono yamaze dda n'okubeera nga agobwa abantu b'e Bukoto South bamaze dda okubeera nga omusajja ono Twakagabo bamunaabira mu maaso ne bawandiika ekiwandiiko ekinene ennyo ekiraga nti ono agobwe mu ttiimu yaffe eya National Unity Platform oba mu kibiina kyaffe oba pate yaffe eya NUP. Abalonzi be bennyini be bakulukusa omukuku gw'ebbaluwa ne bagweza President waffe ne bamugamba ono mugobe ave mu kibiina. Kakati nno njaga nsooka nkulaga katambi kano nga Twakagabo bamutwala emisinde bamutwala entatinda envunula bibya nga teyesikidde kanyeebwa. Ate bo bannakibiina ekya National Unity Platform mu Bukoto South Dr. Kagabo gy'akiikirira nabo basitudde buto enkundi nga mukadde kano baagala amangu ennyo ono akwate kaada ey'ekibiina agizzeeyo kubanga bakooye okubaliira munda nga omusege. Bano nno bategeezezza nti omukulu ono alabika ebigendererwa bye byali birala nnyo n'alyoka yeerimbika mu kibiina ekya National Unity Platform nga we bali tebakyasobola kumugumiikiriza. Nenkuva abantu wano bonna nebayingiza mu bimyufu naye bwe natambula naye emyezi mitono nentuula mu njuba bweti nendabanga mulimba.
Bino bye bigambo omubaka Twaha Kagabo bye yayogera ng'ennaku z'omwezi 20 Maachi wa 2024 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yali akyaddeko e Lwengo. Era ne mbakolamu omulimu ne mbawumbawumba ne mbaga nti jjajja yatandise kikyalimu amata n'emikala akyakirira era bonna ne mbawumba ne mbazza kwendaleemu. Ebigambo bino bye bitanudde banna NUP mu Bukoto South Kagabo gy'akiikirira ne babaga ekiwandiiko eri omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamusaba alagire Kagabo okuzzaayo kkaadi y'ekibiina kyabwe kuba takyalina makulu mu NUP. Olagire Honorable Twaha Kagabo akomyewo kkaadi yaffe ey'ekibiina okusinziira nti yatulyamu olukwe. Bano babadde bawanise n'ebipande ebiwandiikiddwako ebigambo ebibanja Kagabo kkaadi y'ekibiina. Bategeezezza nti bakooye abantu ababaliira munda nga kye kiseera babaabulire. Eyasooka okujja wano ng'ayagala kkaadi ya NRL bwe yalabanga ensasage y'amaanyi mu Bukoto South n'akyusa n'agamba njagala kati kkaadi yaki. Dr. Kagabo yagamba mbu yakyuka n'abakulembeze bonna be yagenda nabo. Ekyo njagala okukiwakanya nti ffe twasigala tulemedde ku mulamwa. Ekyasinze okuluma mu byonna yayise principal waffe mbwakalenzi. Mulimba nnyo n'abyemu. Bano bongeddeko nti n'ebbanga Kagabo lyamaze mu paalamenti y'eggwanga ab'e Bukoto South mpaawo ke baali bamufunyeemu. Wabula Twaha Kagabo ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti kkaadi gye bamubanja tewali agirinako buyinza nti kubanga ebbanga lye yagipangisa terinaggwako bw'atyo n'abasaba bakkakkane kubanga akadde konna agizzaayo. Nze nakwata contract ya myaka 4. Kadi eyo nga nze njogerera tekyagiyiza Bobi wayiminde sekuritale eno nani teri agitegeerera nze ngitegeerera. Kati abantu abo balina okumumiikiriza nze mmanyi bwe nkozesa kadi yange oba ngivuruga mu ttaka oba ngikwifinga oba ngikola kinze ngirina paka. 225 ogwokusaanaawo. Naye nga 225 Dokita oli mweteefuteefu okugizzaayo. Nze sikyazeetaaga gikozesa saagalira ddala ne bunginterako gold. Kyokka omukulembeze wa National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert yasinzidde Birungu ekibuga n'asaba banna NUP abantu nga Kagabo butaddamu kubawa budde kubanga tebalina makulu. Twali nga tuli ku mmotoka ne Ashraf Kasirye katsaawa zino twamusindika mu America twebaza abamusupportinze kugenda kumubagira akawanga ak'ekiwaani kubanga bamukuba projector ya tiagasi n'obwongo ne bulabika ne mbulabako naye twali tugenda wa Kagabo ku campaigningira Kagabo nga tumuwadde ne card kati yatuseringa out mukyali ku Kagabo mukyamwogera nako kati abantu abalinga Kagabo lwaki bamalira obudde lwaki mukyabapostingako lwaki mukyaboogerako temulina byakola. Kakati nno President yamaze okubeera nga atowa order natuga nti abantu bano tubeesonyiwe okubanga baafuuka bikonwa era baafuuka ebyayita mu National Unity Platform tebakyaliyo yadde n'akamu n'akatono naye tuyinza kubeera nga tubeesonyiwe yadde okubaviirako ddala tulina okubeera nga tubakuba emisumaali egisembayo mu mutwe bategere nti kye baakola baawemuka ne badda ne mukati ne beewogoma. Kaakati no mukwano gwange mpuliriza omusajja amayitibwa nga Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe ono bannayuganda bamaze okubeera nga balaga obutali bumativu gyali bano nga bagamba nti omusajja ono yeekulubeesa nnyo ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era nga Pulezidenti waffe alaga nti omusajja ono amwetaaga bakolere wamu. Kyokka kya nnaku nnyo omusajja ono buli lwafulumako ebweru wa Kampala n'agendako mu bitundu ebirala tumulabye ng'atalaga Uganda yatandika okubeera ng'atambula. Omusajja ono tagaanibwa kutambula naye kya nnaku nnyo buli lwatuuka eyo ate y'omu kuba Pulezidenti waffe. Kakati twebuuza omusajja ono kyayagala kye ki era ng'ono yalaga nti ajja kukwatira wamu ne National Unity Platform kyokka gye buvuddeko yalaga nti ate ayagala kugula political party eyiye endala kyokka nga ne mu kalulu akaggwa yateekawo candidate ate era gwe yawagira. Kakati ono ne tubeera nga tufundikira tugamba nti omusajja ono yandibanga alimu akajoozi munda era ng'omusajja ono yandibanga alinnya mu kimu ne mwami Museveni wadde nga bwajjeena ebweru yeefumba n'alaga nti ali ku nkyukakyuka nnyo bw'avaayo n'alaga nti akalulu tekajja kujjako mwami Museveni kyokka nga naye buli mwaka ogutuuka yeesimbawo bw'aba teyeesimbyewo n'ateekawo omuntu aneesimbawo olw'ekibiina kye. Kakati ekibuuzo ekikulu kiri nti Besigye owagiraani mwami Besigye
okolerani akantu kano sinzenze kakalowoozaako waliwo ne bannayuganda abalala balinganze era endowooza yaabwe njaga tugifune essaawa zino naawe gwe kanyininyini endowooza yo eryetya ku musajja ono Besigye Kifeefe abuzaabuza emisana n'ekiro nti alwanyisa Mwami Museveni naye nga bwadde ebweru talagawo kabonero konna kalaga nti ayagala kwegatta ne Mwami Kyagulanyi basobole okutwala omusajja entatinda kyokka ng'era y'omu avumirira ennyo pulezidenti waffe mbw'asiiba ku nnyonyi tava ku nnyonyi kakati ne weebuuza ono kyayagala kye ki ddala kituufu ali wamu naffe oba naye alimu olupuuga. Tewaliyo kinnumanga kulaba Robert Kyagulanyi Ssenta mu pulezidenti wange ng'awaana Dr. Kizza Besigye. Kintu ekyo kinnuma nnyo. Kubanga Besigye ye buli waafulumamu ng'ayogera ku nsonga z'eggwanga ateeka pulogulaamu z'omukulembeze wange wansi. Abo bagenda bweru teyina bigenda kuyambayo. Simanyi kigenda okuggyako Museveni si kalulu. Ekigenda okuggyako Museveni si kalulu eyo statement wagikola ne taamu ewedde. Naye taamu ewedde wagamba nti ekigenda okuggyako Museveni si kalulu ate n'oleeta candidate. Lwaki waleeta candidate ng'ate ekigenda okuggyako Museveni si kalulu? Kati sawa zinero tugambe kigenda okuggyako Museveni si kalulu kituufu naffe tukimanyi. Naye ate lwaki okola kibiina ky'ababufuzi lwaki toyingira mu nsiko? Lwaki toyingira nsiko? Bikankubulire ffe omusajja tuyina ennwana gye tumulwanyisaamu eyaffe yanjawulo muuko ku yiyo. N'endaba eyaffe ey'ebintu yanjawulo muuko ku yiyo. Kati twesonyiwe muuko Besigye. Bakuleetera ssente za kwawulamu opposition n'ozikwata n'ozitereka. Kyokka n'onenye yazireeta ate nga gwe wazikwata gwe wazitereka. Tuleese ebibbe tubireese mu nju. Ennyumba ndese ebibbe nkugame munaye zino bino bibbe. Nga naawe okwata ebibbe ng'obitereka. Naawe oba mubbi. Engabana yamala kwawula, engabana yamala kubalema. Omwamala olemererwa mu ngabana ne mutandika okukola ki? Okweyasa. Mwene basse mu junganda. Ebintu byammwe tubimanyi bantu mmwe. Temugenda tujemize kubanga tugenda bakuba paka wansi. Lukwago mukitegeere kino tetwagala katemba mu nsonga zino. Eriyasi Lukwago ekyo nkikubuulira tetwagala katemba n'ogu mu nsonga zino. Bwe muleetera katemba mujja kutuuka nga ne wootambula ku kkubo bagamba kiikyo. Gwe babadde bawa ekitiibwa nga bakuyita na Ssaalongo. Mutegeere tetwagala katemba. Ebintu bino mubiveemu buvi mutuule we mutudde oba musigale ku mulamwa nga muli ku mulamwa. Ffe twakowa katemba wammwe. Twagoberera Besigye emyaka 2 tetuyina bye twafunamu. Tetuyina wadde ka sanction ke baali batadde ku Museveni ebisanja byonna Besigye bye yaliwo. Wadde naye omusajja tumukutte batandise okumuggyako obuyambi abamuwa amaanyi batandise okumuggyako obuyambi ate otandika kwefuula nti weefuula intaleke kyo omanye ebinaakola bw'oba omanye ebinaakola lwaki tewabikolerawo gwe lwaki weesimbawo myaka 2 miramba 4 times 3 times nga gujja gwe weesimbawo lwaki weesimbawo emirundi egyo gyonna nga ate okimanyi akalulu tekajjaako Museveni tuleke ffe tulina loolo zaffe tulina ebintu byaffe bye tubala okisegedde tulina ebintu byaffe bye tubala birala twesonyiwe. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna yalimu okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandiika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752871515. Olunaku olwaleero mu ngeri y'emu ffenna bannayuganda tumaze okubeera nga tukakasa nti omusajja ono Mpuuga tayagalangako bannayuganda tayagalangako nsi ye omusajja ono kyaddaaki abadde ensangi nga yeenoonyeza bibye ensangi okukola olubuto lwe ne famire ye. Olunaku olwaleero ono alabiddwako Aneti Amongo nga boolekedde ennamboole okulambula ekisaawe kya Namboole wawe kituuse n'okubeera nga balaga nti ekisaawe kino kigiddwako engalo wabula kya nnaku nnyo nti ekisaawe kino ensimbi ze kiwemmense ziri obuwumbi 8 bulambirira zino n'ensimbi zisobola okuzimba ekisaawe ekirala oba oliawo ekizannyirwamu emizannyo nga gino egy'omupiira
mu kibuga ekirala ekitali Kampala naye kyannaku nnyo nti ekisaawe nga kino okukireka okubeera nga kizika ne kituuka okubeera nga kyatika ne kituuka okubeera nga toyi tezikola amatala tegakyayaka n'otuuka okubeera ng'oyonoona omusimbi n'omusimbi guno okubeera ng'okiddaabiriza kyannaku nnyo eyo yensi Uganda obuwumbi 80 bulambirira bwe bwatwalibwa mbw'okuddaabiriza ekisaawe kino kyokka nga era abaakiddaabiriza ate ba UPDF bennyini abakulula mwami Museveni kaakati nno ebigambo ebyo bw'obiwulira nti Mathias Mpuuga yeegassebwamu ne Speaker Anita Amongo bagende balambula ekisaawe kyokka nga kyannaku nnyo omukulu akulira opposition mu Uganda waali Honorable Joel Ssenyonyi naye kyannaku nti omukyalo ono amuleka wali n'agenda ne yali Lope omukadde ono nga yagobadde ne kuba commissioner kaakati ali eyo nga ye ng'omuntu era ne byakola bikola ku lulwe so si ku lwa kibiina kya musindika mu parliament ku lwa bannayuganda Master mabgawo muzindalo Ssaabasajja Kabaka awangaale.